Ensiba abatulaba ku Digital TV buli Lwakutaano saa 11 Face of the Nation. Nze no muntu muhimbise. Olw'okuba ebiseera ebisinga tutera okubeera mu lunyaanyimbe ng'Abaganda bwe bagamba. Naye ate omugenyi gwe tulina Honorable Nyombi Thembo tusuubira nti ab'oluzungu abawadde ekimala kwe kumusaba abaddize mu Luganda kubanga waliwo ebadde bitambula awo nga bingi ng'ate biri nnyo mu Luzungu. Ate ng'olumu oba oli awo abantu abasinga olumu okugoberera ebintu bino oba okuwuddiisibwa n'okutategeera bintu byonna nga birina kubeera. Olumu bambi basajja bato ne bakazi bato tebabeerayo nnyo eri mu by'Oluzungu. Tumusaba abeere kati mu by'Oluganda. Honorable Nyombi Thembo yatwala ekitongole ekya UCC kyewandiise Uganda Communications Commission ekitwala eby'empuliziganya byonna mu Uganda byonna nga bwe. Honorable buuza kuba tulaba ku Digital TV sibo. Mikwano Yaffe muli mutya ku Digital TV mwebale kutuwa mukisa guno okwogerako n'abantu baffe. Tusiime bwongerwa newankubadde we baliwo balamala ebintu nga Baganda se. So kati kuna waliwo embuyaga eri ebweru awo gye mmanyi nti abantu bagamba gwe kennyini ne UCC mwagisiikuula era abantu naddala nnyo mu biseera bya Kalulu batera obba twala kifaananyi nti muli toxic oba mulina obusungu bungi mubalinako obusungu especially aba media ne platforms ez'enjawulo. Nno ffe nga bwe naffe tubeera ku social media ku pages zaffe za online abantu kino ekifaananyi kye balina eri UCC oyinza okijjayo obulungi n'ogamba nedda kye mutulabamu si kyekyo ffe tulina kukola kino na kino. Well mwebale bw'oba oteekesa ebiragiro mu nkola abantu olumu bayinza obutamanya kikyokola kubanga byokola tetutunda swiiti oba tetutunda menvu obanga abazungu bagamba tetutunda ice cream kubanga bw'oba oyagala buli omu akusanyukire omutunzi wa ice cream teryamunyiigira kubanga ice cream ddala omutuufu talina wadde ebisaaniiko ne kalya kabaako bakalya so n'ab'ekibuga tebaga nti ojja basuulira ebisaaniiko otunda kintu kiwoomerera abantu bakyagala. Omulimu gwe tukola wano bannayuganda gwe mwatuwa okubakolera obupakasi bwe tuliko wano tuteekateeka mu nkola n'okuteekawo embeera etambuza emirimu gino obulungi. Kale bannaffe mutusaasire bwe mba temututegedde bulungi mulimu gwaffe tujja kwongera obbasomesa mututegeere bulungi ate mujja kusanyuka ng'ebintu bitambudde bulungi kuba sikyo nti waliwo ayagala akavuyo. Mwenga abakugu abali mu space eno timwagala kavuyo mwagala buli omu ajje atambulire bulungi mu luguudo lwe atambulire bulungi ku mutindo gwe atambulire bulungi mu mateeka nga bagakola ki nga bagatambula. Amateeka ge tussa mu nkola si ffe tugakola. Amateeka ge tussa mu nkola gaffe gammwe bannayuganda. Obuvunaanyizibwa bonna bwe tulina erinnya lye bampita ery'ekifo kino mu ntebe mwentudde ebintu byenjogera byonna bitera kubanga bitambulira muki mu tteeka era etteeka eringa idinga ekkulu baliyita UCC Act UCC Act 2013 lyeringa idinga lirina abaliwerekerako zituyita regulations regulations zino mpitirivu era olaba tezinva ku lusegere wano buli kye ngenda okukola zibeera na wano buli kye ngenda okukola mba n'okuzeebuuzaako kyonna kiwandiike. Regulations zino ze bayita subsidiary legislation ti amateeka agayamba ku tteeka eddene okulissa mu nkola ziri kumpi 19 zino eza UCC zaawukanamuko ne regulations endala kubanga subsidiary regulation amateeka ago bamala okukola etteeka eddene minisita yagayisa naye kino si kyanjawulo mu section 93 eya UCC Act olw'okuba amateeka gano si ga bulijjo baasaba nti minisita bw'agaleeta agassa mu parliament ne gamalayo ennaku 30 singa parliament efuna nti waliwo obuzibu bayinza okuyimiriza bwetafuna kugakomentingako
nga gayita gafuuka nago amateeka. So olaba ekinyusi ekirimu kuba baamanya nti ekintu kye turegulatinga ensolo gye tuyiga eno nene. Communication yakwata ku buli muntu yenna. Teriyo muntu mu Uganda atali affected mu byampuliziganya on a daily basis, buli ssaawa, buli ddakiika, mu ngeri emu oba endala ekukwatako. Empuliziganya mugitwala ng'ey'okuzanyazanya naddala information gye tufuna mu media, kubanga abamu tetufaayo kukitunuulira ekintu ekyo mu bunene bwakyo. Njagala nkibawe nti empuliziganya by'ebirungo ebiteekebwa mu mwoyo gw'omuntu nga tonnasalawo by'ogenda kukola. Which I always say information is a raw material. By'owulira, by'olaba, by'owunyiriza, naye by'owulira ne by'olaba by'otabulatabula mu kusalawo biki by'ogenda okukola. Kati ekintu ekyo muganda wange bw'omala okimanya nti bwe kiti bwe kifaanana si kyakuzanyirako. Oyinza okuzanyisa ekintu ekyo nti omuntu abantu miliyoni 46 ng'ogyeko kagamba ojjako abaana abato kagambe nga abateesalirawo kagamba miliyoni 4 mu Uganda abalaba ne bawulira bye basalawo. Anaatambula ddi, anaazukuka ddi, anaalya mmere ki, anaayogera naani. Ebirungo ebireetera okusalawo byebyo bintu byalaba ne byawulidde. Era bye bituleetera ki kye tuba mu maaso. Information builds the character. Ebuildinga character y'omuntu. Ebuildinga social gundi fenna gyeyinza okuyita kakuuni. Ebyo babikola birina ekintu kyebikuliramu. Ekintu ekikuyamba okuprotectinga nga bw'okula. Information so kintu kinene. Tokitwala nga kyakuzannya. So fe be muwadde obupakasi buno mwatuwa omulimu munene. Mutusonyiwe bwemutulabanga abakipushinga n'amaanyi abakijjanya kino toyinza kukikwata mpola mpola. Era bw'okikwata empola mpola oba olemiddwa, kubanga ekitali mpola mpola oyinza okikwasa empola mpola. Gw'oyinza okukkiriza tata eyeetissa amatooke ojja ogisindise omuntu omu oba omuntu luyongoyongo. Ekintu ekinene bakikwata na bunene, bakikwata n'amaanyi. Kino kinene. Obupakasi bannayuganda bwe mwatuwa ffe abalina omukisa okuba mu ntebe zino zimutuwa, mwatuwa ekintu kinene. Tulina okikwata n'amaanyi. Ekirungi tulina kuyita mu mateeka. Ogamba tewaliwo olunaku lwe mukikwatisa amaanyi n'okwata kavitiizi n'okasindikisa abantu 6. Kubanga ogamba ekiba kirole nosindikisa omukono gumu tekiseguka. Ate wati wa vitiizi nga kisindikiza abantu 6 tekigwa mu kikko. Tetukikolanga nako. Era tuli bantu abasinga ennyo okubuulirira. Olaba abaana volongoto gwe bakola ku social media ku platforms. Amateeka ge bamenya buli lunaku. Singa twali tugamba nti tukozesa mukono gwa kyuma, simanyi bwe twalisibidde n'abantu. Naye omulimu gwe tweruliko omunene nnyo gwa kusomesa. Tuli kati mukusomesa okugyawo abantu ddala abayiseewo oli n'ayitawo. Era sikiwa nti waliyo omuntu gwe twali tuguddeko emisango. Abantu ne baga nti kuba naffe tuwuliriza mu society mwembeera. Ekirungi ofiisi eno kakati eri occupied n'omuntu wammwe kumpi wa bulijjo. Nyombi Thembo wakwadde n'obukugu obw'enjawulo naye ndi muntu wa bulijjo nnyo. Ndi muntu wa bulijjo abeera nammwe mu kereziya mu mizigiti. Ndi muntu wa bulijjo anywa nammwe kasoda ku mbalaza. Siri muntu nnyo wa Serena oba Sheraton ku mbalaza osanga wali ku Kimese. Toli wasape. Osanga wali mu SMG wali ebulange wange wenywera kasoda kane kacaayo olw'eggulo. Ndi muntu wa bulijjo. So mpuliriza siri waggulu eyo mu bire. Ndi muntu ali embedded wano. So mpuliriza abantu bonna betukutteko n'omukono gw'oyinza okuyita ogw'ekyuma
abantu bonna bagambye gundi oyo naye abadde akola ki kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu si kukuba wabula kusomesa kuba kino ekintu kipya abantu abamu bali excited tomanyi bantu the psychological part oba gye tuyita behavioral part of facing a camera oba being behind the screen olwaliro mumanyi abantu oluusi lwe beesulamu jjulume mwe abali mu media mwali mukitegedde mwali mutundwe that behavioral part bagikozeko ne research y'amaanyi singa ogenda n'osanga abantu nga bali awo babadde bakyanyumya ekintu waliwo kye bakaayanamu kye batamanyi ne balaba kamera ng'ebatunuddemu buli omu atandika because people feel empowered nga kamera ebatunuddemu people feel empowered nga bali behind a screen bagenda okwogera n'abantu miliyoni na miliyoni kubanga social media yaleeta ekintu ekitabangawo omuntu gwe batakkiriza kwogerera mu lukiiko lwabwe olw'ekika ng'olw'ekika bw'asula omutwe ne bagati naawe totumalira biseera nga mu lukiiko lwabwe olwa famire abantu 10 batudde aba famire nga bagati bannange gundi totumalira biseera wamma gundi yo sebo omuntu oyo yali liberated social media oyo yasala enjegera ezo neemuwa obuyinza okwadressinga the nation famire bwetakkiririzaamu esimu yemukkiriza abantu bakitegere bulungi bategeere kiri kitegeeza n'abantu bwe bawulira the empowerment social media gye yawa abantu omuntu atakkirizibwa nga meeting yaabwe ya famire etudde bantu 6-8 nga tebamukkiriza kwogera nga bwanika omukono bwati gundi nedda totabula bw'otogera tujja kufulumya bw'onotawaanyokera tujja kufulumya oyo kataagula essimu ye n'afuna layini ng'essimu yaseereza yaweebwa obuyinza to address the nation alina kumpi obuyinza so obuyinza obwo bwaweerwa abantu abo bangi babukozeseza bulungi okukola ebintu biyitirivu obungi era nga bwe twogera wano tulina gye tuyita 3 E's zaffe kututambuliza ze mbadde ntambulizaako okusomesa kwange bangi bakikozeseza to empower themselves and empower others ekyo tuyita empowerment the 3 E's to entertain themselves and entertain others that's entertainment to partake enterprise okulaba ebintu ebyobusuubuzi ne commercial enterprise so ezo ze esatu empowerment entertainment and enterprise abantu bangi nnyo bakoze ebintu ebiri positive mu direction eyo olw'empowerment eyo gye nkugambye oba gwe society yakuwandula tebakuwuliriza namu gwe kati ofuna seerezayo olina opportunity okwogera n'ensi yonna so mu kucabuka okwo bangi bagenda okwekanga nga bayise we baalikoze eki we baalikomye wateeka okubaayo omuntu aga nti badde komawo mulayini owaayi komawo mulayini wateeka okubaawo etteeka erirambika ti owaayi toyita wano kubanga ebintu bino bye tukola birekawo enkovu kati mbadde nga njogera ku kigambo kya cyberbullying obamanyi cyberbullying okuddaawo n'okyojja n'obojja omuntu ku luwonzi okutuusa okumuwulira nga yeetamiddwa bwe nkikola wano ne mwami tumuhimbise bakwita mukulu tumuhimbise nitudde wano mu physical space nituyombayomba ebyaffe n'enkuyita byenkuyise n'ompita byompise biri between me bantu babiri n'abayitaayita waawo 5-6 abatuwulidde nekikomaawo bw'okiteeka wano bagenda kusharinga omuntu oba obyomwogeddeko mu busungu bikyamu tebigenda kuvaawo tebisangukako okadiriitinga waliwo abakayina mu Europe bavuddeyo bannafaamu bavuddeyo baloopye omusango bagusaza okusooka nendoza gwagenda mu Supreme Court mwaka nga gumu eya European Union nga bagamba baagala the right to be forgotten nga baagala okugamba nti nno social media ne digital space abantu bafune right yaabwe to be forgotten nga balina argument mpitirivu nga baga nti naye kakati nali mwana muto
nga byenkola sinnabimanya na bulungi nenenyana n'okwenenya ne bankwata nga nziba nenenya nensaavinga ne gundi anenjimala naye kati eno gundi esigala rekodi eno lwaki esigala baga nti tutuuke level nga kooti eyinza okusalawo nega nti bannange ebintu bino wankwadde ono yabikola naye alina right ye to be some of the things he did to be forgotten so ne biba erased biveewo naye abantu abalala tebakyagala naddala bo abatuyamba okudemocratizing information nga bannaffe abagogo ne search engines endala bagamba nedda ekyo kijja kunafuya information twagala tugikuume for eternity twagala tugikuume so abantu empowerment eno oluusi bagikozesa bubi so badde mbabuulira ebyo n'okubalaga how big this thing is kubanga gwe bwobeera ku screen yo gwe oyagala kusatisfyinga interests zo naye screen eno nebyosindika biri ni public domain birabibwa abantu bangi bw'oba okosezza omuntu mu bukyamu omukosa mu maaso g'abantu bayitirivu forever should that be allowed era ndabye abantu bangi nnyo nga ye kikyamukolera nalowooza nti kirungi bwe kitandika okukyuka nga kiri agenesiye yasinga n'okkuba enduulu era olugero lwaffe ne lutuukirira olw'Abaganda ti Serukamula amayute bwe bakwata ku lulirye agangaalagamba n'akamala na mumazi so tulina okugenda nga tulongoosa ekintu kino mutusonyiwa watulaba muga tukikwasiza maanyi naye amaanyi ago ge mulaba si gaffe nze Nyombi waabwe amaanyi ngajjawa siina maanyi nga Nyombi naye etteeka ino ago amaanyi ge muwulira nga b'ofiisa bange boogeza nga Thembo ayogeza b'ofiisa baffe teeka maanyi mwe mugatuwa ate era nga siffe tusembayo in fact neewunya nnyo abantu abamu naddala abantu ddala nga basuumuufumu bampeke oyo n'owulira nga anenyeza ne mukola kino n'omugamba nsinze ensembayo bw'oba olabye nga kyenkoze kituufu nze nkugamba kituufu gw'oŋŋamba kikyamu lwaki togenda ne batulamula olwanga basirika kubanga lwaki agenda okusoba mu tteeka ng'omukulu omu bwe yagamba wano looya waffe ow'amaanyi ate nga muntu mukulu mu ggwanga yatugamba ekintu era ffe abawulira ntuwulira n'agamba nze simala googera so buli liida kati ekikumpi yafuuka moto liida toyinza kumala googera ngenda okwogera ekintu kifulumya wano kiba kisengejjezebwa abakugu abatenkanika nze ngenda okifulumya oluusi mba ndi na muzindaalo gwa kitongole oba omuntu wange ankolera ku by'emizindaalo gy'ekitongole nga mwami Ibrahimu Bosa oba mukulu Otunu n'abala abayambako bagenda okufulumya ekintu ekyo nga kiyise emitendera mingi. Tulina wano balooya abakugu bayitirivu, tulina bayinginiya bayitirivu, tulina ab'ebyenfuna bayitirivu, tulina ab'embeera z'abantu bayitirivu, so ebintu bisensulwa nga tebinakusensulwa. So gwalooza nti tukozesa amaanyi mangi nnyo, ago amaanyi go gatuwa omulimu guno be batyo be bagukola. Yes, abagamba tigwe n'ekitongole mulina kyekubiira era nabwe kityo bantu bebamu yo sisi teyetengeredde eyina wejja akasimu ono mmuyoole ono mmuyumyule ono mmusibe okyogerako ki? Waliwo ekitongole ekitayinza kufuna simu okubirwa eyo ffe gye tubeera woogambye nawe olumu oyitayooko bagamba nti ababa asobola okukuba essimu nagamba Honorable Nyombi ono ndoza mu kaswiki mukanyige mukajjeko. Tulina ba stakeholders ba stakeholders tubalina era njaba kuddiramu ba stakeholder baffe widely bali basatu mwe betuwa licenses zaffe media ba licenses muli ba stakeholder ba amaanyi nnyo muli mu subset obulala bungi eyo nituba ne ba consumer abantu betuweereza abakozesa ebintu bitulabirira abawuliriza radio abalaba TV abalina amasimu nebo abo bakonsuma banene nnyo era etteeka litulambika bulungi enkolaganya tulina okukolagana n'okuba protectinga enkola zitulambika bulungi nnyo engeri gye balina okwemulugunya kwabwe bakutwalawa obusimu obuveeyo buba buyitirivu
on a daily basis. Ngasi wali waggulu baba. Awo natujja. Nti bagambye busimu. Nze nkubulira obusimu gye. Bwebutandikira. Kubanga bo mulabira wamu wokka. Kaakati ba operator mutu w'obusimu buyitirivu. Nga mutugamba kino nga kitambudde bubi. Oba olusinga mutwebaza nti basambira bulungi. Ba consumers abakumpi bulunaku complaints every day. Era tulina complaint handling mechanism. Eri well elaborated. Tuyina amasimu gaffe agatasasula ag'obwereere okutuusa ekyo mu nkola. Tuyina budget nnene okutambula eggwanga lyonna nga tusomesa era tuwuliriza abantu abagamba ki. Stakeholder okusaba tuyina ye government. Ndoza buli atulaba wano akimanyi ti UCC si kitongole kya bwannakyewa kya government. Si private company. UCC non-government organization. Si private company. It's a government kitongole kya government ekyateekebwawo etteeka. Etteeka eryo liteekawo enkolagana wakati waffe ne government. Naddala okuyita mu minister. Otegeera bulungi? Etteeka eryo liteekawo enkolagana yaffe n'ebitongole bya government ebirala. Kubanga tetuli awo, tetuli mu isolation. So etteeka lirina those vertical relationships. Ne horizontal vertical relationships, ne horizontal relationships. Yeah? Maybe ne diagonal if you want. Zonna mweziri. Sorry, sonyiwako. Anti ugawulira amasimu gammwe. Kakati abadde boogera obusimu. Eyo ngeri gye njirabyemu eringa ebadde evudde mu wa consumer. Kakati kubanga eza government zo nzimanya. Eza government zo nzimanya. Era ebadde evudde wa consumer. N'olwokuba nkola emirimu mirala kati era olabye ngi savings nja kumuddira. So ekyobusimu okuvaawa tekiri bweru w'amateeka. Minister alina obuyinza okundagira kiri mu tteeka. Era ekyo kankibulira abantu. Minister alina obuyinza okundagira okukola ebintu ebimu. Kiri ndowooza mu section ey'omusanvu. Ate ya mutawaana nnyo nti bwandagira minister bwampa policy directive nina okugissa mu nkola. Sigamba nti ate nina okuwunjawunja. Nina okugissa mu nkola. Section ey'omusanvu mu tteeka lya UCC. Tasobola tewaliwo biseera either ng'oli mu office eno oba your predecessors nga minister yadde waliwo section emuwa obuyinza obwo naye no executing ekintu naawe kyodde waka n'ogamba naye newankubadde etteeka liraga minister okumpa obuyinza buno naye kino kyabadde mu nsobi. Ate minister era etteeka eryo minister directives zaabwe zirina okuba nga ziri lawful. Zirina okuba nga ziri lawful. Kingambira teri minister. A minister is supposed to be a reasonable person. Kubanga ti minister njogera ku office. Yeah. So gera ku individual. Omanya abantu ebino okubyawula. For example, si chiwantu waliwo reasonable minister ayinza okuga nti no kakati regulator genda okuba abantu MP. No directive of that kind will ever come from the minister. Zitera kuba lawful directives. Ng'ate era okimanyi nti obuyinza minister bw'alina buyinza bwawulibwako ku buyinza bwa president bw'alina owa fountain of honor. Kakati owulira nyinza okufuna akasimu akuva eyo etikaba nakasimu tebampulira eyeba simu eyo nyinza ogifuna obusimu bwe bana abalala bana reporting eyeba simu obuyinza bwe nina ndi part of the executive. Government agencies ziri part of the executive. Executive ekulirwa president. Amateeka mu ggwanga muno gasazeewo nga galaga nti even where the president ayinza okumpa directive directly kuba ndi part of the executive. Ate ye fountain of honor. I have to implement that directive. Otegera bulungi. Wo directive ezijjanga bagambe kola kino. Directive eziyinza okuba consultative nga yakwebuuza. Awo ne tuwa amagezi gaffe ag'ekikugu. Kati nga UCC fe muteeka tulina obuyinza fe bawabuzi ba gavumenti abakulu ku bintu by'empuliziganya. Era ezo advisory tuziwandiika nga tuwa amagezi oba obuwabuzi ku nsonga ezo. So ekintu ky'obusimu kye bagamba obusimu tebuva abaavu bokka.
obuva baabu buvaayo n'obwa biro olw'amateeka waliwo batulina abatuli biro kale ku ground waliwo obuva ku ground nabo bujja waliwo obutuva mu bukiikakiika obuli horizontal obutuva mu mbiriizi nabo bukola kuba tulina agencies tukolagana nazo nga zifaanagana. For example tukolagana ne agencies z'abemisolo abemisolo tulina okolagana nabo tukolagana ne agency ya NBS abalaba omutindo ebiyingira mu Uganda. Oyinza okugamba nti tukolagana n'abakuumaddembe nga gwe olabirira ebyamasimu notakola n'abakuumaddembe abo baseke. So tulina horizontal relationship, vertical relationship, si ezo nyingi era yonna obusimu buyinza okuvaayo tetuyinako mutawaana. The issue is ogoberedde etteeka nga bweligamba tugoberera tteeka nga bweligamba. Honorable kyemmanyi okimanyi kubanga ku mutimbagano obeerako ne reports ozifuna because UCC erina amatabi mangi like erina foundation ne roots emirandira mingi so kwe kwandibadde ng'okutu kw'eggwanga byonna mu bisa bijja wano. Okimanyi nti bagamba nti ne mu implementing amateeka gano olumu waliwo lwemu abamu ne mubaleka it's selectively applied. Abantu abamu bagamba nti ojja kusanga singa oli abeera apostinga nnyo ebyobukulembeze okay abantu bayita ebyobufuzi oyo amaaso gammwe gaba makakali nnyo n'omukono ogw'ekyuma so nno bodda ate ku bali abalala kubanga bagambye entertainment empowerment and enterprise. Entertainment mulinga batagindaako buzibu bo abamu bwe bagamba nti omwana ajja kuvaayo akole vidiyo ye yeekole busolosolo naye oli ave yagambe gundi yabbye zino gumbi yakoze bwati enguudo zino nfu oyo gwe mutandikirako. What is your comment? Obiraba oba oli bwaga nti enguudo nfu kimukwate ekyo kimenya amateeka kubanga amateeka nago gali gated. Biki ebitakkirizibwa kukolebwa ku mutimbagano watumaze wali okutegeera biki ebya enterprise empowerment kati bodde eno waliwo ebitakkirizibwa buli omu byamanyi ate byonna ogenda bitunulira tebiggwa mu biri ebiti ebisatu. Hate speech okwogera okwo okuteeka ebintu ku mutimbagano ebiteekawo obukyayi mu bantu tebikkirizibwa. Ebintu ebimalawo eddembe ly'abaana abaana okubalaga mu mbeera embi naddala ekwatagana n'ebintu ebya zigirizigiri pedophile nodira abaana otandika okubalaga mu bintu ebitali bya bwana ng'obakozesa ebintu by the way n'abaana bennyini okulaga ekifaananyi ky'omwana ng'ali mu mbeera yonna nga tolina lusa lwaba bamulabirira kimenye mute kubano baana tebeerowooleza lwaki omutimba wali nga tolina lusa kujja nga muzadde we akulisiza n'omwana we ekifaananyi mwana we guardian we bali awo bazanya naye gwe waliwo ennaku ezo ka vidiyo akatambulira lwakuba tuli mu bino birala balaga omuntu balaga obwana nga bwekuba ebikonde obwana buto bwekuba ebikonde kalaba n'ogamba omuntu ki atalina buvunaanyizibwa ekyokubutaasa yabulikodinze aye n'abiteeka n'abisharinga n'obisharinga child gundi eyo abuse ebintu byonna ebiraga abaana mu bintu bya zigirizigiri pedophile n'ebifaana bwebintu tebikkirizibwa. Cyber harassment okubajja ku lwonzi and bullying n'okuyombayomba okuyombesa abantu okuvuma omuntu n'omubuzaako obwekyosizo stalking omuntu omutambulirako buli gyalaga doxing omuntu onoonya ebibyo ebiri private oyagala obiteekeyo ebiri private nga tolina na lusalwe ebyo nabimenya maki mateeka ebiriwo ku lw'obulungi bw'omuntu omulala yenna atabikola yabikola bwe mumukwatako ng'awoloma naye yerabidde bali babikola bwabakola bulungi ebimenya mateeka. Otegera bulungi mukwano gwange ebintu ebikwatagana njogedde ku hate speech ebikwatagana ne misinformation disinformation ne malinformation okulimba okugenderere okulimba okwobutamanya n'okulimba olw'okuba nti simutamanya bwokka naye olw'okuba gwe ebintu obitegedde mu ngeri ndala
kati kubanga nobitaputa bulala nobiteekayo nga bwebitapuse waliwo omuntu ng'ali salimbye lwa butama waliwo okugenderere disinformation ne wabaawo misinformation okulimba okw'obutamanya ne wabaawo malinformation okulimba okuva mu interpretational mistakes ng'ekintu gw'okirabye si lwa butamanya togenderedde ne n'okiyinterpretinga bulala nga bw'okitegedde n'okiteekayo nga bw'okitegedde ebyo byonna menya amateeka naddala misinformation. Is misinformation higher than disinformation? Misinformation should be malinformation and misinformation. Misinformation. So ebyo byonna si birungi era ng'okimanyi nti ekyo sife this Uganda ebyo si birungi. It's not our creation. It's not a Ugandan problem. It's a global problem. Actually ebyo obulimba obuyinza okuleetawo obuzibu ebyo nabwo obiteeka obulimba bunabwo bukwata tugamba obulimba obuyinza okuleetawo obuzibu ne mu ggwanga ke kabenje oba ke kabasa akamu kububasa obutaano mu nsi yonna obuli mu nsi ng'ogyeko ebintu nga money laundering, terrorism, global warming, misinformation yedde kwawo risk global risks ekivaamu biri awo gavumenti zonna mu nsi yonna kati olutalo luli global nga balwanyisa terrorism nga balwanyisa money laundering nga tulwanyisa global warming the same effort kati yegenda eteekebwa mu kulwanyisa misinformation. Lwaki today eri gye twatandikidde information abantu gye bafuna yebayambako okukola decisions zaabwe ezadde tutu. So buli abantu bafuna wrong information, they are going to make wrong decisions and that can bring chaos. So it's now lutalo mu nsi yonna. Because literally information is becoming a weapon. If it's not dealt with, highly weaponized. Highly weaponized. Honorable, Neyisa nabatulaba ku Digital TV. Ebigambo bye munyendo okujjera ekyokubuuza. Yes sir. Omuyogedde busimbalaala ku cyberbullying and harassment. Era nkimanyi ku mutimbagano kw'oli olina abakulembeze b'omanyi omuntu asobola okukwata n'atypinga byatypinze nyinza okutayogera mannya naye omuntu omu asobola okugamba ndi negundi ali mu kuyiga lulimi bweruti ne bweruti abo bo mubalaba ate kakati ekyo ekintu olina okukitegeera oyinza okuba nga ate era oli mu misinformation ng'ate mwozanyira kubanga nze okunjogeza nti okuga nti nze nayogedde gundi ne gundi ali mu basement yange ali mu kuyiga lulimi bweruti olina okumanya oli oba ayinza okwogera ekyo ng'aba bimwogeza nga nebyo si bituufu ate kankubuulire waliwo abakulembeze bwe tutuuka bwe twali tukula baatugaana okutta ebiwojjolo watanga okutta ebiwojjolo bagamba mwana gwe ojja kutabuka omutwe kubanga ebiwojjolo mu sizoni zaabyo biba bingi okigoba n'okigoba paka yindi ova ne ku bintu ebirala byokola waliwo abakulembeze batuuka nga tebeewozaako ku bintu bimu ne babireka naye ffe abali mu mirimu egyo tugenda obinoonyerezaako ngira babimwogeza kubanga naffe batwogeza ebintu ki bingi era ennaku zino bw'oba tonnakola na enforcement nakusalawo tiddala gundi eyayogedde ekintu kino olina kusobola kuverifyinga kubanga capacity ekwogeza nayo weeri by'otaayogedde weeri ate yadda mu mikono gya buli muntu tekikyali kya bukugu mwami tumuyimbise okutuuzaawo nga twogedde naawe eno emboozi gye tukola olio gitaaninga nti tukubagana bikonde nonkuba n'ekikonde nengwa n'amagulu negenda lika nange nenvaayo nempita ku desk kuno nenkutuga ebintu byonna wano mu office nebyatika tisi kya bukugu omwana w'emyaka 7 abadde ne tablet ekyo akikola kataafuna ebifaananyi byaffe onna waabijje akikola so n'ebyo mubyegendereze oyinza okulira Thembo bamugambye yayogera kino yena tamufaako ddala Thembo yakyogera emirundi of course abate yakyogera abati yakyogera so misinformation era nayo eri mu ebyo byonna gyeri so ffe njagala okudda ku kiri ffe tetusosola tuactinga emirundi egisinga olwokuba problem nene you act upon complaints yes walimu eziri raised tulina okuba ne capacity okusobolanga okuinitiatinga action
ekitegeera nti olina amaaso aga tekinologi, amaaso ag'obuntu, otunuulira ebintu byonna ebiri ku social media, n'olabamu ebikyamu ne watabaawo complaining nze gwe n'omuvinga. Naye ekyo nga buli omu bw'alina okya-appreciating. Kikyali kizibu. Olaba ne poliisi z'eggwanga era n'emisango egy'amaanyi ng'okutta omuntu ng'afudde bamuttidde eyo. Era waliwo agenda n'afayirira bannange omuntu afudde. Poliisi n'eryoka emanya teyinza kuba naliizo limanya abantu abali abalwanye ne beefumita ebiso complainant. So we act mainly principally on complaints. Buli complaint ejja wano tugitunuulira ne tugiweeyinga ne tulaba kino kyetaaga kusomesa, kyetaaga kubuulirira, kyetaaga ddala enforcement. Tukolagana n'abapoliisi tugaa nti kino ndowooza kituuse kimenya amateeka naye mmanyi bingi biyitawo bingi bituyitako naye era kyejjala okukakasa abantu titugenda tubuildinga obusobozi bwaffe capacity yaffe mpola okusinziira ku busente obwo bwe mutuwa mpola buli mwaka tunyweza buli mwaka ne tunyweza gye bujja eyo tujja kusobola okulaba buli kigenda mu maaso naye kati tubuildinga capacity mpola tulina capacity simbi tutugirina era ndowooza mulaba bwe tugenda mumyumyula. Okay, Honorable Nyombi mumuwulidde. Honorable waliwo kino nti waliwo amawulire gabadde gatambula and twagala tukwesa omukisa guno okusa ku mutimbagano gwaffe emikutu gyaffe gya Digital TV ku kya mobile money ng'abantu beeraliikirivu bibadde nga bitambula ng'era abakadde abamu obusente ndowooza batandise n'okubujjayo buteeka mu kaleku nga bagamba UCC mbu kubanga ebimu bibadde bisaturating and ndishuwa nti ebimu mubadde nga mubiraba nga ekitongole jjawo okutya kwabo abadde basuubira mobile money tejja kukola olw'akalulu nno kubanga ne kalulu twagala okakoneko naye tusooke na kino mbu ne banks tezigenda kukola okutransferinga sente because all ne transactions ziri under of course UCC guides the transactions zitwe zitambula n'ebirala obagamba ki abadde nga basomera ebintu ebyo because gye biri mutimbagano tetuweerezanga bantu bonna kugamba nti ebintu ebyo kyekyali kituufu waliwo era ye misinformation nti waliwo ebintu ebigenda tetuweerezanga notice eyo mu bantu era si ntuufu. Ffe kitugamba abantu bazze wano era nga mutugamba bangi osinga obadde oyogera bujja era ebibuuzo ebijja bannange mugenda kujjako kino mugenda kujjako kino naye baga nti abaayi ebintu bya mugenda kujjako kino mwajjeewo endowooza efaanana bwetyo teri ategeka bintu ebyo in advance teri ategeka bintu ebyo in advance ebintu ebyo binaaba binaabeerawo bibeerawo olw'embeera ebeeriwo biba defined by a situation eyo eyinza okuguruwinga nga kyetaagisa nga tuwakamala okuvaano nenkukakasa nti owaayo ti nze okusinzira wano sirabayo nkuba Kampala wano mmwe wano sigimanyi naye eri waffe Ssemutonzi mumanya ekire bwe kikwata wano egenda tonnya yembadde nga mmanya ekire kivudde wano kuba yanditonnya ng'era abantu wamu olundi lukakasa nti ejidde evaawo banaye mwanule emmwanyi enkuba ejja kukola ki ejja kutonnya bino ebintu si bwe biri ebintu biba defined by embeera eriyawo at that particular time. So for now bayibagumu tekina as far as I'm concerned nga regulator tewali yaŋŋambye kuteekateeka teyali yaŋŋambye kyakubaako kyenteekateeka kutwera mu mbeera eyo. Yes ninze gyekyange kuba nti nno emitimbagano kwegiri amasimu kwegali nekya internet kijjeewo olumu nkubuuza ebibuuzo byaffe bibiri byonna kweri fe gwe mulimu gwaffe ogutukeeza wano si kujjako naye kubeerako weewaawo kyetusiiba tubuuza bannaffe betwawa layisinsi monitoring report zaffe zimonitaringa ebadde kwetya sikino ze mwatugamba zeezo speed ze twabalagira mu layisinsi zeezo kubeerako embeera bwejja eyetaaze okujjako ekyo si kya bulijjo era tujja kukomawo oba tulikomawo nga weekiri mwera mujja kudda nombagambe nti ye mwatujjako katuzeeko nsonga ki nti twabadde tuli wano nti bastakeholder baffe bakonsumer nebekubira enduulu kimusooke mutujjeeko bagamba konsumer nti waliwo ebintu bitabudde wano amasimu
tetutegeera amasimu internet njega nti biyinza okuva mu ba operators oba waggulu wali data center zaffe zirina omutawaana twagala kuzirehabilitatinga tulina maintenance twagala tuzijjeko internet egenda kuvaako tulongoose ebyuma byaffe honorable oba kiyinza okuva mu gavumenti honorable katono nnyo era byonooneka kati ate okwonooneka kuliko plan wiiki eneeneenene ya okwonooneka kuliko plan mwana wange okwonooneka kujja essaawa yonna tekujja ku wiiki ejja zakyenvangambe tino okuba speculative ojja kuva ne ku bibyo byokola odde mu speculation so kyolina okukola kubanga embeera eyo bwebezze tojja giziyiza bwaba waliwo embeera efaanana bwetyo tugikwatanga bwenaabezze tujja gikwatanga bwezze ennyonnyolwe ate tugigumiremu nga bwebezze bweba tezze ffenna kyetwagala era tutambule tugende bulungi naye kyempa abantu tebiyinza okuleeta embeera eyo kwekozesa ebintu bino obubi kati oyinza okwimagininga oyo omwana yagenda ayisa nti twayisiza bino na bino na bino na bino singa omuntu oyo yagenza ayisa obululu ng'agambye electoral commission emaze okububala bwe buno n'agamba awo ku ssaawa nga ziizo ye n'ayisa ku mutima nti Nyombi Thembo afunye emitwalo 10 Bosa afunye emitwalo 7 gundi afunye emitwalo 3 nakusaba eddoboozi n'ekifaananyi ky'ababaka n'olwekyo nangiridde gundi yawangudde abantu miliyoni 2 balina essimu za seereza tulina abalonzi miliyoni 2 abantu miliyoni 2 balina seereza abantu miliyoni 42 balina sim cards ebintu ebinja genda ne bibata bintu ya SMS muna kakati abantu bano bibagambye nti bawangudde basanyuka nnyo tukkiriza fete ngenda okuddamu byabaka byamazima nganze bwe naddamu ngamba nti ebyo sinze nkoze eki bitaddeyo ogedde abasanyuka bali mu kuzina abalowooza nti babawangudde bali mu kukaaba ng'oli ajja byogenda okuddamu okulanga byonna bajagalifu ffe biri ebituufu bibyasoose why do you go to that so banaye temututwala mu direction ezo for example kati singa abakugu babigwamu nti waliyo abantu abateekateeka okukola ebintu ebifaanana bwe bityo kiki balina okukola kujjako ate kyonna ekyokujjako internet abantu baleme kukitunuulira nga kujjako kokka enguudo zisobola okuggalwawo temulabako olulwe nga balugaddewo example esinga okuba recent ya Kaluma abagenda engulu yonna mumanyi how important Kaluma is ne mulwera mulwera Christmas bagamba muyite sembabule wano temuyita katonga so ebizibu emindi egisinga bye bireeta okujjako tulinayo ebintu bibiri njagala omayize nabyo nalebo kati waliwo katuli ku kinyusi kyennyini watugambye nno nze ne bannaffe kitwetantala literally live streaming eno yo tebalaga ebintu ebimu kati abantu beebuuza osobola guidinga exactly kibadde otegeeza kubanga bw'ogamba live stream omuntu omu asobola okugamba nti nedda honorable yandibadde asooka n'abuuza bannamawulire bano balaga ebibaddewo ate nga munnamawulire nkimanyi nga veteran journalist nga ggwe n'abalala abantu balaga bibaddewo watya nga wabaddewo meeting wakati wa UCC ne other stakeholders naye ne bali abaleetera ebintu ebyo ebibaawo by'okugira abantu okulaga nabo ne beekomako kanku ekyo kulabirako waneeka wempe juzi omuggo gwakaaba era n'abazi kamera abamu ne gubakwatiramu era bafuna omukisa ne babiraga nga bwe gukaabye kati bw'ovaayo n'ogamba omuggo bwe gukaaba gwe togulaga ate nga tegedde noono agukubye tuba tutambula ng'eggwanga n'ongamba generals sikuganye kulaga bintu byo obulwa bwenkuyambako obutayingiramu kwe kulaga ebintu ebiyinza okuba nga bijja kumenya amateeka kubanga bw'obeera ng'okola live stream eno delay mechanism gye mulina okuba nayo kati mwaba online doza delay temugira era tubulaga buzibu delay mwe mugikola mutya kubanga mu journalistic standards global practice kazi bezo CNN zalijezera zami bonna bwera ne bakola live streaming bagezaako nnyo okukola that sieve gatekeeping ya delay
kubanga era twataddeko ne twakikolifayinze mu bintu ennyo kati nga riots mu bintu ebirimu obwegugungo olaga abantu abanyiivu abayinza okwogera ebintu mu busungu oli mu live stream nange ndi wano omuntu alekamo ono gwogamba gambe mugjeeyo bino mutemeteme abantu babitwala kakati tolina na delay oleese tabu kyetugezaako kuyamba mweyo directive yetuwadde actually enjizeemu giclarifying mano gissuing olwaliro essaawa ng'emu emabega era mwena egenda kubatuukako okwewala ebintu ebyo kubanga bw'onookola ebintu ebireetawo obwegugungo nga gw'omu nga bwetugoberera trail eyo nga gw'omu yakoze ekintu ekifaanagana bwe kityo ojja kwekanga nga liyale ofunye obuzibu bunene ne regulator kubanga okoze ekintu ekitasaana so mukyewale tetuluganye kwata ebintu byo kwata era muli muyita gakwata kugasa kana gateekayo another thing bwe kwata amawulire go gatwale ogaweereze nga gamaze okusengejjebwa obulungi okulaba nti tegajja kukola bintu bimenya mitindo gy'amawulire bimenya ethics for example oli mu live streaming ng'oli Buganda mumanyi tulina ekintu eky'omutawaana ennyo kyebaga nti omuntu yeeyambulidde omuntu oli mukwata oli anyiize nga yeeyambula ng'agira banti kale nga byonna obikwata ng'obiweereza tekijja kulabika buki bulungi era bw'ogendayo okujja nga editorial policy yammwe nga byemwagala okulaga ne license yammwe twabakkiriza nti mmwe makiwa content temwina tabu era weekanga tuligaba license eyo ndowooza baba balina kubilaga kuveeyo ku mukaaga kutuukanga mwenda naye tewali ayinza nakuwa license efaana ki efaanana bwetyo ngate ebintu bino biri traditional bw'ogenda mu traditional system yaffe enyimba z'abalongo for example ozimanya ez'abalongo tuziwulira ez'abalongo mmwe kakati mulina obuzibu abalongo mubatwala butwazi babatiza biki naye fe abasajja abanywevu mu tradition misana abalongo tubaalula tebabaalula misana olw'okuba ebigambo ebyogerwawo nga baana abalongo era baalindanga abaana nga beebase n'obugoma babukuba mpolampola obugoma bw'abalongo tebazikuba nga gambaga zambaga kuba tebaagala abaana bazuukuke ebigambo ebyogeri biba byakiro byabakulu era tewaliwo ebyabikwatako so teriyo system etayinza kubako guardrails nga tolina bintu byoziyiza so kyetubagamba live streaming mugyewale era mu directive gye twawadde ate ekiragiro kya commission bwe tukibawa ekyo abantu bafaamu tebakimanyi bannamawulire kino mukifune bulungi ekiragiro kya commission bwe kiweebwa kisibuka mu tteeka na mu regulations zino era olina okigoberera gwe tokimenya lwakuba olowooza si kituufu kyenaalikuwadde amagezi nga ddala owulire oliso obutafuna mutawaana naffe genda mu kooti obaga nti omusajja ono bayisiza ekiragiro naye nga kimenya mateeka te kooti ennaku zino ziyitibwa mangu nga osaba injunction bandi awo nga batuyise mwewozeeko tukitadde aside sisobola nyinza okwapiiringa nga ndi so strong about it kubanga oba olwanirira eggwanga ebintu bya public interest sometime oyinza okwapiiringa omaleyo teeka lyonna nyinza okwapiiringa ate bumanyi nti bwekola apiiru nyinza okgenda mu maaso nga nkyasikonga weeri naye ngaoyambuka tumaze eddakiika ng'emu bbiri honorable ku kino nadde nga twakatandika nkagamba ngenda kusaba nga tumaliriza owe court action era mu ba stakeholders bali biki byotusuubiramu nga bannamawulire byosuubira mu bannansi byosuubira ne other stakeholders nga bwe tukolagana mu ggwanga lino bwetandise of course bangi UCC itself mmwe kennyini omuntu agenda basuubiramu ki especially because kati tuyinza kukyekweka tuli mu kaseera kali busy to be honest especially kati zino weeks ebbiri nezinaddakaawo paka so abantu ki kye babasuubiramu nga UCC kikyosuubira mu media ne bannansi of course ba consumers ffe nga UCC kyemino tusuubiramu ffe tujja kwongera okukola omulimu gwaffe nga tetulina gwe tutira ku liiso ngera tuba encouraginga okugoberera ebiragiro nga bwe tubibawadde byonna ebiragiro bye tubawadde bya bulungi bwammwe bwa bulungi bwa ggwanga bya lwa bulungi b'abantu bonna bonna tujja kwongera okumakinga sure
nti nno facilitative role yaffe gye tulina okukola omulimu gwe tulina okukola mu by'empuliziganya tukola ki tugutuukiriza nga ba regulators mu bbanga lino lyonna abantu bagamba lwaki bbanga lino mulowooza yes ennaku z'okulonda ziba zaakaweereege kubanga za contestation this is a contested period waliwo contestation ey'obuyinza bw'eggwanga baani abagenda okutwala obuyinza bw'eggwanga mu myaka emirala egiddako emeka eta kintu kinene so buli akola kyakola nga kirina we kikwatira akakwate naako alina okukola nnyo okulaba nti nno ekintu ekikolebwa buki bulungi ffe mu communication tulina role gye tuzannya twagala gizannya bulungi abasekyuse balina role ze bazannya kyemanyi nabo bali mu kwetegeka ketereko eno era ndozo singa oyita mu kibuga olaba bamakinga sure nti nno buli kimu kitambula bulungi bannaffe abali mu makkati g'ensonga eno aba electoral commission abo bo terina kutemya ku liiso bwe bati kubanga ekiseera kikoze eki kituuse so buli omu alina rolo gyaza kati abalonzi ne basitizeni nammwe mulina rolo yammwe tugoberere ebiragiro kubanga ekintu kye tugenda okukola kiri regulated okulonda tekulinga bw'ogenda n'oyingira kyaki oba kyaki omanyi teziri bagulawo buli omu ayingira buli omu oyingira n'osaba naye nno waliwo wali ewange wensabire enkumba ogendayo ng'oyambadde akateeteeyi omukebezi ajja n'akukoonako oluganda ngeri gyoyambaddemu alizeemu eka n'oteekamu ekiteeteeyi ekiwanvuwanvu abasinza oyinza ebirowoozo byabwe bijja ku olutaali ne biddaki kugwe ne bakugamba nti sooka otufulume so buli space yonna ebaamu ka regulation tugoberere ebiragiro tebirina kuba ebyo gwe byoyagala ebiragiro byebyo byoyagala ne byotayagala kubanga byotayagala waliwo ababyagala naate biri mu mateeka oluusi nawe byoyagala ate byagala okuleki waliwo abatabyagala so kakati ffe abalina ekifaananyi kiri ekinene ffe tuissuinga ebiragiro kuba bye biri mu mateeka ebyagalwa abangi bye tusuubira sina byagalwa bangi bayidewe n'abangi bayinza okuba tebabyagala niye bwe bibanga biri mu tteeka sikiba nti waliwo ayagala okuwa omusolo fenange nguwa patriotically nesi nalyagadde situation where I don't pay any tax ukasaving kakole ekirala nina okuwa emisolo so tulina okumanya nti society bwetyo weri managed fe apakasi abali mirimu gino tugoberera tteeka era tujja digoberera kakati nammwe bakama baffe abaatuwa okuteekawo embeera bwe tulina okutambulira nammwe tubasaba timugoberere etteeka ate mumanyi nti waliwo sanctions bw'otagoberera tteeka sanctions bweziri nemukuva mu byakatonda bw'otagobera amateeka purigatori so nebino bwetyo society bweba managed mikwano gyaffe nga bwe tusaba tuleme kubeera mu purigatori yes twagala okuva wano leero ku Digital TV tubadde ne Honorable Nyombi Thembo tusaba era Katonda atuyambe nti omulundi omulala nga biro byonna biwedde tukome tulabe bwe wasindika mu purigatori ne bw'otasindikayo akuume bannaffe Honorable Nyombi Thembo bw'ati wabadde Executive Director wa UCC tunaddamu